Jijewa Nunya Mosanyo Nganino Irisinga Fua Eguru Yempera Fua Eguru Yempera Suvire Guru Fua Eguru Yempera Fua Eguru Bakade baffe tujja kubasaba balina bwe mutuwulira tukkakaneko abalina bwe mutuwulira tujja kusaba tukkakaneko ntwala omukisa guno bakadde bange basobole banyabo embeera simbi wabula nnungi tugyebaliza Katonda tumukubireko mu ngalo entonotono tuli mu kuziika Magere ze Sweet Apple tuli mu kuziika Reverend Father Luwero okutuwa ekitambiro kya misa wamu ne babadde mu kitambiro kya misa tetumwongeremuko obugalo butonotono basobole banyabo tulina bakadde baffe mu byobufuzi abawererako ddala naye nsaba okwetonda sigenda kweyadde munabyabufuzi n'omu akakisa okwogera wabula bonna mugenda kubategeera be tuli nabo mu kukungubaga kuno oba mu kufiirwa kuno nsaba muneyongeko twanikuva ku disitulikiti omuwonge nsaba otusanyusa okubeera naye mu kuziika kuno nsaba okwaniriza ennyonyini ddala Honorable Mayor ate nga MP ajja Kyadondo East omukulu Ssempeebwa tusanyuse nnyo okulaba mu kuziika kuno nsaba okwaniriza mukadde waffe mukwano gwaffe Honorable Sitenda Sebalusebo tusanyusa okulaba bwe bali kuba naffe mu kuziika Siremba mu ngeri enjawulo okwaniriza Haji Beka Kazibwe tiimu tugirabye sebo mwe bali nnyo nammwe okubeera naffe mu kukungubaga kuno n'amabugo emitwalo 50 tugafunye tweyanzanye tweyanze nsaba muneyongeko nyanirize ate era musaba bawubireko omubaka wa Kyadondo East Constituency Honorable Kyagulanyi Ssentamu naye tukomewo basebo ne banyabo embeera tujja kukusobozesa kuwera nnyo naye fenna gye tuli tujja kusaba ono nja kusaba tubadde tusuubira ebitambiro bya misa ebisoba mu kimu oba mu 2 naye embeera ya kadde nga bwefaanana eyinza obutatusobozesa nsaba mukkirize bansabe abaana mu nju eno bagenda kubaako okwogera kutonotono ate bamaliriza okwogera tugenda kukwogera okuva eri bataata mu ngeri emu nsaba okwaniriza mukama waffe Meya Mityana Town Council Maama Esther municipal council etedde mu mbeera eyo bannaffe abatuzimbidde awamu n'abalala bonna ababaddewo mu kutuyamba tusiimidde ddala amalwaliro waggulu Jaro Hospital Zambia Lubaga Hospital monna abatyameko tuli basanyufu nnyo Uganda Funeral Services nammwe tuli basanyufu nti mwakkiriza okujja okwerekera maama waffe mu bufunze obulamu bw'omugenzi mu bufunze eddala olwakadde maama waffe yazaalibwa ennaku z'omwezi 22/7 1952 Katonda yatukkiriza ne tukuza naye olunaku lwe olwasembeeyo ennaku ezakayita era weewaawo tetwasese nnyo naye twasese yabadde akyamala maama yasenga ku kyalo kino ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'12/7 era ekyamuleeta kuno yali azze mu maka muno
okutukyekawo okutufuula kituli omulimu gwakoze mutaweera agenza okuva mu nsi ng'alina abaana 7 n'abazzukulu abawerako. Obulwadde obuse maama waffe abadde kansa ow'ekyenda ekinene kyetuyita colon. So ekyo kyasse maama waffe mu bufunze bwebavira mu kuziika jjajja awo maama waffe yatandikira okumutuusiza wano awo okuva mu mwezi ogwokutano maama waffe n'atandika okusereba. Bwe tutwala mawaire okuzuula kye ekyali kimuluma twasanga nti yali yafuna obulwadde obwa kansa obwali butuuse ku levo esembayo oba esingayo bubi. Kale no twagezaako buli kisoboka era tugezaako okumujjanjaba naye ebyavaayo byatulaga nti kansa yava mu kibumba ekyo mu kyenda ekyo n'atambula n'atuuka ku kibumba n'atuuka ku bwongo ebyenkizo mu mubiri gwe. Kale nno bwe twagerezaako twakizuulidde okugezaako okutaasa obulamu bwa maama tekyasobose. Mu buli mbeera tujja kubeerawo olwammwe tukakasa nti mugenda kubeera naffe ekiseera kino ate era ne gye bujja tukakasa nti mummwe tulinamu bamaama ne bataata. Kale nno tusiimidde ddala era twebaza Katonda olw'obulamu maama waffe bwafunye. Olw'embeera gye tulimu n'obudde tusaba tukume wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanzege obwebadde abaana bamukadde waffe mugenzi. Saba tukkaanye twakkiriza buli munnabyabufuzi atuuka tujja kwaniriza okubeerawo kwe naye okwogera nja kubategeeza kugenda kwako abantu 2 bokka era bwe mujja okuwulira. Nsaba muneeyungeko twanirize Honorable Nkunyingi Muwada naye tuli naye mu kukungubaga kuno. Tanzania sebo okwogera kwe tulina ku abantu 2 bokka abasigaddeyo okwogera kuno okulala kujja kubaawo nga tuvudde Emagombe. Embeera mwenna mugira ne gye muliddeeko ewala gye tuvudde bajja muvudde asibiwoomu nnyo. Tugenda kufuna okwogera okuva eri bataata okutono ddala ebyokwongerako bakwogera nabo nga tuvudde Emagombe. Ate bwe tumala okuwuliza okuva eri bataata tugenda kuwuliza ekigambo kimu 2 okuva eri omubaka akitikirira Kyaddondo East. Mujja kunzikiriza tunyumizamuko nga ekyamazima ayina ekibiri byagwamu mutuuze mu kitundu ate era nga mubaka akiikirira ekitundu kyaffe. Olw'ensonga eyo kiba kya buli azama tujja kusaba ekintu kiri kimu omukwano gwe tulina eri omubaka funa tukumanyi mungi nnyo nnyini ddala naye olw'okwewala embeera kuba essanyu lyaffe ate abamu libanyiiza tujja kusanyuka mu mbeera eyo tusobozese okuziika okukuba tukwataganye bannange tukanyiza Katonda yebalekase bataata batubuze ku bigambo tono ate nja kuyita anabaddamu. Nyawo ne basewo ngene kwogera ebigambo bitono nnyo ng'okwogera obwagazi. Nsooka okwaniriza bannaddiini bonna abali wano, Father Ddungu, Father Luweero, Father Gwanamukulu w'Ekkanisa y'abadde wano eggulo, Father n'abalala bonna abakudde mu Eklezia n'omutundu ebirala kino nkimanyi. Ekyokubiri nyiridde wano mu linnya ly'abataata ennyumba eno. Bataata b'ennyumba eno bali wano abataliwo kitalo nnyo kitalo ddala. Ekyo nga nkimaze mwenna abali tubaaniriza. Ffe abali wano n'abataliwo twe tubaaniriza mu linnya ly'omugenzi ono. Kubanga yandibadde omugenzi wabadde yalinyogenyire naye olwokuba taliwo twe tutuusa obubaka bwe gye muli. Mutulabira abeeka tusiimye nnyo okubeerawo kwamwoyo. Ekintu ekirala kyekizaako abazzukulu n'abaana njagala muwulize ekigambo kino. Isa alina ekigambo kyabagambye. Temwerabiranga maama yasandise olugendo lwe olunaku lw'eggulo. Ali mu lugendo olumutwala mu ggulu. Mbadde okubagamba somesa emu yokka kireme mala nsabira maama atuke mu Bwakabaka obw'omuggulu. Nyabo musabire maama atuke mu Bwakabaka obw'omuggulu. Ngala genda ne mutaagisabe.
bagamba kino bannyabo ne basebo omugenzi agenze teweraliikirira nayogera naawe yakozatya n'abaana n'okusabira buli ali wano akusabirenga tambula olugendo lulungi naffe otusabire kutwalira okutuukako mukyala Saara tambula mirembe wera tweyanza nnyo obubadde obubaka okuva eri bataata tusigaza programs 2 tugende Magombe. Program esooka ey'okuwulira okuva eri omubaka wa Kyaddondo East Constituency ate nga mutuufu ate bwe tumaliriza tujja kuteekako ebimuli mu kuteekako ebimuli tukkirire Magombe obubaka bwonna obulala bujja kusomebwa nga tuvudde Magombe kuba wajja okubeera n'okufuna ekyokulya. Nziramu okwaniriza mwenna bakadde baffe abali mu nsiike y'ebyobufuzi abatweyunzeeko mu kuziika kuno tweyazizza nnyo tweza mwebale nnyo mwebali ddala okutulinnyira mu musaayi. Nja kusaba mukadde kano okwaniriza ssebo omukadde waffe Kyagulanyi Ssentamu MP Kyaddondo East Constituency omutuuze omubire ojje otubuuzeeko mu bigambo ebitonotono. Abooluganda omukama mulungi era obudde bwonna bino nno ebigambo tubikozesa bamaama ne bataata okuzaayo ekitiibwa eri Katonda eyatutonda ne bwe tuba tuli mu nnaku efaanana bweti. Okusooka